Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'amatenda amajjuvu. Yeyekka atendebwa ng'asaana okutendebwa. Yeyekka atendebwa nga ddala bye bamutendako abirina. Okwawukanako naffe abantu bayinza okutenda n'ekitendo ng'okirinako kiseera, naye Allah bw'otenda n'ekitendo ng'akirina lubeerera paka enseera lwerisaanawo. Mu kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala abampuliriza, buli omu njagala otunuulire ekyokulya kye bayita kasooli, kubanga mu Qur'ani mulimu aya etugamba okutunuulira ebintu ebyo. A'udhu billahi minash shaitani rrajim, falyanzuri insanu ila ta'amihi. Buli muntu abali hanaba kutegeera Katonda, tunuulire emmere gy'olya. Abadde tamanyi Katonda mutuufu yatutonda akola bintu byonna byonna, tunuulire emmere gy'olya. Bw'obanga oli mulimi, okwata empeke za kasooli 3 n'osima ekinnya n'oziyiwamu. Bw'omala oziyiwamu n'obikkako n'ettaka, naddala bw'oba osimbye kumpi n'awaka, kyenkoko zijja kutakula zimulye zimuggyemu. Oteekako ettaka n'olinnyako n'ekigere bw'oti. Olw'obutaagala nkoko zijjayo kasooli oyo, wayitawo ekiseera Allah n'ayiwako amazzi, enkuba yagikubako yagitonyesaako. Era mu Qur'ani yaga nti anna sababna almaa swabba. Bw'oba otunuulira emmere yo, sooka otunuulire ekisookera ddala ti nze ngitonyesaako enkuba. Naye mbanga mukozeseza irrigation, abazungu gye baleeta okufukirira, tekumala. Allah amala n'afukako amazzi agage ge bayita enkuba. Ayinza okufukako amazzi tekumala. Summa shakakna al-arda shakka. Senga ogendayo kasooli nga yakamera, olabanga akantu kanene kati mu Luganda bakayita akatunsi, nga kavaayo mu mpeke ya kasooli, kayasa kati ettaka. Allah yayasa kubanga ke summa shakakna al-arda shakka. Ettaka eryo ffe tulyasa ne livaawo akatunsi kakasooli ne kavaayo. Ng'era bw'okakondako bw'okina engalo kamenyeka. Naye Allah subhanahu wa ta'ala awalagirawo obuyinza obw'ekika ekyawaggulu, ti Allah wa buyinza ajjawe atonyesa enkuba. Ekyo namba 1. Allah wa buyinza nti ayasa ettaka eryo omutunsi ne guvaayo, ne gugenda nga gukula, ne gugenda nga gugejja, ne wavaayo omuti gwa kasooli. Omuti gwa kasooli guvaawa? Njagala oddeyo okwongere kasooli w'omukalu, oleete n'akaso omusaleesalemu, ondage omuti gye guva. Bw'onoogulabamu nja kubeera nga nkukakasa. Bw'onooba tegulabyemu, manya nti obuyinza bwa Katonda bwe bujja mu mpeke eyo ne muvaamu omuti, omuti ne gubeerako emisooli ogutali gumu. Ate emisooli egyo ne gibeera ku kikongoliro. Ekikongoliro kivaawa? Allah. Ekikongoliro mu mpeke ya kasooli kivaawa? Oye Allah. Namutegeera byaleeta n'ajjamu kasooli mu mpeke n'agijjamu ekikongoliro. Bw'oba otunuulidde ekikongoliro kibeerako layini za kasooli nga ziri straight based, 10, 12, 14. Ani apanga layini ezo? Allah. Ani apanga layini za kasooli ezo? Allah. Kuba teriyo wa sayansi yenna agamba nti nze nakoze kino nengattagatta kino ne tufuna ekikongoliro. Teriyo. Bwe maze okufuna ekikongoliro, nze nsimbye layini eno, n'eno ya 2, n'eno ya 10, n'eno ya 12. Teriyo. Abikola ebyo yani? Ye Allah. Kale Allah tumutye, Allah tumutendereze. Ateeka sukaali mu kikajjo
ettaka lyammwe lirimu sukaali mwabali b'ebikajjo naye lwaki ekikajjo kijja nga kiwoomerera oli Allah. Bogoya tumulya nga awoomerera, ani amuteekamu sukaali? ye Allah. Ndiizi tumulya nga awoomerera okusinga b'ebbogoya, ani amuteekamu okuwoomerera? ye Allah. Si ye Muhammadi, si ye Yesu, si Musa, si Ibulayimu. Abo bonna tebalina maanyi gasimba kasoolera kumumeza, tebalina maanyi gateeka mu kikongoliro, tebalina maanyi gateekako layini za kasooli. Aye ne batamuleka ng'alindeko eginwereere n'ateekako n'ekibikka. Ani ateekako ekibikka? Ate ekirali kimu n'osusa ekisooka n'ojjako ekyokubiri paka n'otuuka ekyokusatu n'osanga ne munda mulimu enviiri. Enviiri zivaawa? oli Allah. N'atuuka ekiseera n'ayengera n'akala n'omugjayo bwe yasimba kilo emu ne bagamba nti ajjemu ensawo 5 naye nga wasimba kilo emu. Ani akubisaamu? ye Allah. Atanaba kutegeera tegeerera okugamba nti mu butuufu emmere gyendya kabonero akandaga nti Allah gyali, si muzungu yaliyo, si Muhammadi yaliyo, si Umaru yaliyo, wabula abikola ebyo ye Allah. Era bwe tulina okusinza yekka Allah, bwe tulina okutambulira ku mateeka ge yekka Allah, bwe tulina okussaamu ekitiibwa Allah. Bw'aba alagidde tukola, bw'agaana tuleke, oyo Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo nga tukimaze tugenda kusoma hadisi ey'enkaaga-mu-ttaano mu Riyadu Salihin bwe tugenda okujja ekyokuyiga. Naye ng'omutwe gwa hadisi eyo nagutuumye Nuqranul Jamil. Nuqranul Jamil kitegeeza okwegaana ekirungi Katonda kyakuwadde n'ogaana nti Katonda si yakikuwadde. Ekyo kikola kibi. Era nga tugenda kukijja mu hadisi muno tujja kulaba abantu eboogerako biki ebyabatuukako, era ebamala okwegaana Katonda byabawadde biki ebyabatuukako. Tubeere nga tujjamu ekyokuyiga. Allah kyakuwadde mwebaze. Allah kyakuwadde baba bakubuuza naye kikuwadde gamba nti Allah yakimpadde. Ate nga kyogedde Qur'an ekyegamba wama bikum min ni'matin fa min Allah. Wama bikum min ni'matin fa min Allah. Teri kyengera kyonna kyonna kimulina okujja kukiva waani? wa Allah subhanahu wa ta'ala. Topiki yaffe Nuqranul Jamil, okuwakanya n'okwegaana ekirungi Allah subhanahu wa ta'ala kyakoledde. Hadisi eyo tujijja ku Abi Hurayra. Anna Abi Hurayrata radiyallahu anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن 3 من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم. نبي أتنميزا لا تسلك بقامل يا أبو هريرة. أبو هريرة يلبا ويتانغ عبد الرحمن بن صخر. Era abawandiisi b'ebitabo bya hadisi batugamba ye muntu eyasinga okwogera hadisi ennyingi okuzijja ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam, nga yamulisomako hadisi ezisuka mu 5,500 plus. Sahaba omu nga yazijja kwani? ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mwezi 5,000 mwe mulina eno ng'agamba ndi sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yawulira omubaka sasira kwa Katonda n'emirembe kubeere ku ye, yaqulu ng'abanyumiza ng'agamba ti inna 3 mazima abantu 3 min bani Israili baaliwo mu baana ba Isirayiri. Nabbi Muhammad anyumiza abantu b'ekibiina kye ekyafaayo ekyagwa ku baana ba Isirayiri. Ab'ekibiina kye tujjemu ekyokuyiga. Abantu 3 abo mu bani Isirayiri baali baani? Taboogedde mannya wabula ayogedde ebirwadde bye baali balina. Asooka yali Abras. Abras ye muntu alwadde olukuku.
okukyaluganda nga n'oluku kitegeeza ye muntu okulwala omubiri guno nga yeetakula, nga bwe yeetakula avaamu ebintu ebyeru ng'alinga eyasuze mu ggu, olwo bayite olukuku. Bulwadde skin disease ekwata mubiri, naye nga bwamutawaana buluma, tebukusobozesa kwebaka, bukumalako emirembe. Kati waliwo omu ku baana ba Isirayiri yali alina obulwadde obwo al abras obw'olukuku. Obwokubiri akra, nga wakiwalaata, talina nviiri ku mutwe, tezimera. Obwokusatu yali ama, nga muzibu w'amaaso, blind. Fa arada Allahu, Allah yayagala an yabtaliyahum, okubagezesa. Fabaasa ilaihim malaka, n'abasindikira malayika. Awo njagala nnyiyewo Katonda ayagadde bagezesa. Tabasindikidde bantu bannaabwe, wabula abasindikidde bamalayika. Awo tuyigamu nti ebitonde Katonda bye yakola bye bayita malayika, tatashakkalu, bisobola okukyuka, bi ashkaali mukhtalifa, ne birabika mu ndabika ez'enjawulo. Nkiddamu, Katonda bw'atuma malayika n'agituma eri ow'olukuku, n'amutuma eri ow'ekiwalaata, n'amutuma eri muzibe, yamutuma ng'ali fi suurati insaani, mu kifaananyi kya muntu. Ekitegeeza malayika mu buyinza bwe yakolayo ebitonde, ng'ebitonde ebyo bikyukakyuka nga bw'aba ayagadde. Gwe omuntu okyukakyuka, yakukola ng'oli muntu oyogera kufa ng'oli muntu, naye yakola ekitonde ekibayita malayika nga kyo kikyukakyuka, kisobola okujja ng'omuntu, kisobola okujjira mu kifaananyi eky'ekintu ekirala. Kinakyo oteekwa okukimanya. Era ebyokulabirako bingi mu Kulaani, nga n'ekisookerwako ddala kyekyali wakati wa Jibuliiru ne Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kubanga Nabbi Muhammadi atugamba nti ra'aytu Jibuliira, nalaba Jibuliiru ala suratihi, ku kifaananyi kye eky'obwamalayika, walahu 600 janah, ng'alina ebiwawaatiro 600 wings. Kullu janahin minha, nga buli kiwawaatiro ku biwawaatiro ebyo 600 bw'abanga akyanjuluza bw'ati yasuddu ufka, kiziba sayidi eno n'obeera nga tolina kyolabayo. Nga bwe yanjuluza bw'eti entolina kyolaba, naye nga ebiwawaatiro 100, 2, 3, 4, 5, 600. Naye bwe yajja ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallama, yajja fi suurati insaani, mu kifaananyi kya muntu. Allah yamukyusa n'amusindika nga muntu, n'ayambala engoye nga njeru, n'enviiri nga za bbulaaka, najja nga munyirivu awedde emirimu, najja mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naye ng'ekimwese wa Nabbi kumusomako, yajja kumusomako. Bw'atuuka ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallama, yamusanga afukamidde nga bwe yafukamidde bwenti, atudde nga afukamidde. Ne Jibuliiru najja n'afukamira. Fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi, amavivi ge n'agatuusa wano, n'afukamira amavivi ge negakwatagana n'aga Nabbi. Wa wadaa yadayhi ala fakhzayhi, n'addira emikono gino n'agiteeka ku bisambi kuno. Jibuliiru omuyizi azze okusoma kwasinga ebitonde byonna Muhammadi, yajja ne yeewombeeka. Awo waliwo kalesoni nti buli asoma irimu ateekwa okwewombeekera omusomesa we. Kobeere ng'oyinza okuba ng'oli munene okusinga omusomesa wo, oli muwanvu okusinga omusomesa wo, oyinza n'okubeera ng'oli mugagga okusinga omusomesa wo, naye olina okwewombeeka. Lwaki? Omusomi Jibuliiru wa bbeeyi, yakulira bamalayika bonna bonna abali muki? Wa bbeeyi, alina biwawaatiro 600. Wa bbeeyi, atambula jjaneye ggulu nsi. Katonda kumutwala obubaka bwa Nabbi Muhammadi n'abuleeta, n'abuzzaayo, n'abuleeta. Oyo munene oyo. Naye teyagamba Nabbi Muhammadi kinga bayinza okusomako, Nabbi Muhammadi tuula wano katebe, nange ompe wali akatebe.
tandika okubuuza ebyange. Yalaga nti omusomi agenda okusoma ku muwalimu ateeka okwewombeeka wadde ng'oli ku ddala lya kikaaki. Omala omufunako kyomufunako olyoka ogende n'amadaala ago naye ng'omaze okwewombeeka mu maaso gaki g'omusomesa. Kyetwagaddemu nti Jibuliiru yajjira mu kifaananyi kyaki kya muntu akyusakyusa amagundi ge. Ne bwe yagenda ewa Mariyamu maama wa Musa, maama wa Isa, era yagendera mu kifaananyi kyaki kya muntu nga Katonda amutumye. Bw'atuuka eyo n'alya bulaga ati owange omusajja nzijidde nga ndi mu kisinzizo nzekka abadde ki? Inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Surati Maryam bwetu bwegamba. N'asaba obuyambi wa Katonda wange njaba okuyigiriza omusajja ono anzijidde musajja simumanyi ate ansanga muzikiti gyensinza Katonda. Jibuliiru ajjidde mu kifaananyi kyaki kya musajja. Kati ajjira mu kifaananyi ky'omusajja n'agenda eri omulwadde namba 1 nga yaani ye Abras, omulwadde w'olukuku. N'amubuuza ekibuuzo nti ayyu shay'in ahabbu ilayka, bw'omulwadde w'olususu kikyosinga okwagala? N'amugamba nti lawunun hasan, njagala langi ennungi. Wa jildun hasan, njagala ne sikiini nga nnungi. Wa yazhabu anni alladhi kad kazirani nnaasi, era nsaba Katonda anziggyeko ekyo abantu kye bandabako ne babeera nga banneeyinyala. Ekigambo okwenyinyala mwali bukiwuliddeko? Njagala onziggyeko ekintu ng'abantu ebakindabako banneeyinyala, kubanga bandaba olususu nga wetakula bweti, kuvaako ngavu, kuvaako bintu byeru, abantu banneeyinyala. Kati byensaba Katonda ampe kale ennungi, sikiini ennungi, ate nabyo nebibadde abantu bantunuulirako ne banneeyinyala bibeere nga binvaako. Famasahahu, malayika esiimuula olususu lwa omusajja ow'olukuku. Fazahaba anhu kazaruhu, ebyo abantu ebaalinga bamwenyalako byonna ne biggwako. Wa utiya lawunan hasanan, Allah n'amuwa ekkala ennungi, amuwadde ekkala ennungi. Qaala amugamba fa ayyul maali ahabbu ilayka, ng'amaze okuddiza omubiri guno olususulo. Kati mu maali eri ku nsi kuno olina kika kya maali ki kyoyagala? Qaala n'agamba nti al ibil, njagala ki? Njagala ngamiya. Bwemutebulenga nti musajja yali muvaga, nti yalisabye sente, yalisabye zaabu, yalisabye bamuwe tureera, ayagala ngamiya. Ngamiya yaliwo ku mulembe ogwo, ng'ekyebbeeyi ekiriwo ku mulembe ogwo ngamiya. Naga njagala nfune ngamiya. Fa utiya naqatan usharaa, Allah n'amuwa engamiya ate ng'eri lubuto. Anytime egenda kola ki? Qaala n'agamba nga amaze okugifuna, malayika amugamba nti barakallahu laka fiiha, nsaba Allah akuteeremu omukisa mu ngamiya eyo gy'okoze eki? Gy'ofunye. Afunye ebintu bibiri, obulwadde buwonye, ate bamuwadde ne maali agenda akola bizinesi. Malayika bwe mala okuva ku oyo, fa ata al aqraa, n'egenda n'esinkana omusajja ow'ekiwalaata, nga ne bw'ayagala teviri tezibeera mu mutwe. Faqaala, n'amubuuza ayyu shay'in ahabbu ilayk, kintu ki ky'osinga okwagala? Qaala, n'agamba sha'run hasan, njagala enviiri ennungi. Wa yazhabu anni haza allazi kazalani nnaasi, njagala n'ebyo ebibadde ku mutwe ng'abantu babyenyinyala obeere ng'obinzijjako. Famasahahu, malayika n'emusiimuula. Fazahaba anhu kazaruhu, byonna byonna abantu babadde bamwenyinyalako ne bimuggwako.
wa utiya sha'ran hasana, Allah namuwa enviiri ennungi. Bw'amala ozimuwa n'amubuuza nti ayu lmaali ahabbu ilaik, maali ki gy'osinga okwetaaga? Qaala, n'agamba nti albakar, njagala nte. Fa utiya bakaratan hamila, era ne bamuwa ente ng'eri lubuto. Wa qaala baraka Allahu laka fiiha, nemala nemusabira n'edduwa nti Katonda akuteeremu omukisa mu nte eyo gy'akuwadde. Omulwadde namba 2 yawedde. N'agenda ku mulwadde namba 3, fa ata al a'ma, n'agenda eri muzibe. Faqaala, n'amubuuza ayu shay'in ahabbu ilaik, kiki osinga okwagala? Qaala, n'agamba an yarudda Allahu ilayya basari, an yarudda Allahu ilayya basari, kyensinga okwetaaga Katonda kunzirisa maaso gange, kunziriza maaso gange nziremu okubeera nga ndaba. Fa absiru nnasa, nziremu okulaba abantu. Famasahahu, n'amusiimuula mu maaso agabadde gazibye. Faradda Allahu ilayhi basara, Allah n'amuddiza ki? N'amuddiza amaaso. Qaala, n'amubuuza fa ayu lmaali ahabbu ilaik, ate gwe maali ki gy'osinga okwagala? Qaala, n'agamba nti alghanamu, njagala mbuzi. Fa utiya shaatan walida, yono bamuwa embuzi ng'eriko n'omuki n'omwana. Fa antaja hazaani wa wallada haza, kati ziri ne zibeera nga eyafunye eŋŋamiya n'eyafunye embuzi zizadde, noono eyafunye embuzi nayo ng'ekoze eki? Ezaalukuseemu n'efunamu embuzi endala. Fakaana lihaza waadi min al ibil, asooka n'abeera ng'alina kisenyi kiramba nga kijjuddemu ŋŋamiya. Oyo ye abrasu. Owokubiri walihaza waadi min albakar, ate owekiwalaata ye ne bamuwa olusenyi olwaki? Olw'ente. Walihaza waadi min alghanam, n'ezo ne ziyingiwala n'afuna olusenyi lulamba erwaki? Olw'embuzi. Kati wuliriza Katemba agenda okuddirira. Abantu bafuna ebintu beerabira, batandika okweragaalaga n'okwekulumbaza, ne beerabira n'oyo eyabikola ki? Eyabibawa. Era bamanya nti okusooka, ne beerabira nti okusooka baali tebabirina, Katonda yabibawa buwi, naye babifuna bamwerabira ne batamufaako, n'okulekera okumusinza ne balekera okumusinza. Nali mpuliddeko waliwo bwe bagabira abantu essente, abaali balina amataka ewakisa eyo nga bagenda okuteekawo waya z'amasannyalaze ezigenda e Kenya. Mu bantu mulimu abafuna ssente ng'oli zamusuula n'eddalu, n'abeera nti yakeeranga ku makya n'apangisa special n'emutwala entebe nga gyalya breakfast. Breakfast ng'agirya ntebe, era nga owa special akimanyi alina okukeera atwala omukulu alye breakfast, ate entebe mumanyi ekipa ya soda ey'olukumi wano entebe tegula 10, naye ng'oli gyanywa kacyayi n'emigaati ne bulu bandi. Ekyemisana ng'akirya mbaale, ng'oluva eyo sipeeti bagenda mbaale kola ki? Kulya kyamisana, alaga ssente. Ekyegulo n'alyoka akirya mu jjinja. Oyo baamumbulira ne mumanya ne mwewuunya, naye ng'ekyamuleeta ekyo kufuna ssente. From nowhere nagandi kati kino okulaga abantu nti nyina ki? Era babuuza nti bosaaluwa nti tomanyi nti ekyemisana kirya ntebe,
manya ekyenkyaki yantebe yagenze dda ntebe ngakola naye programu agikola naye kiro emisana is not available ku makyali ntebe emisana ali Mbale ekyegulo ekyomujjinja ate bwofuna omukisa n'osanga nga takooye nnyo oba tojja kwogera naye kayina bano bwe batyo bwe baali kati Allah agezesa abantu bano bawadde emaali summa innahu ata al-abrasa fi suratihi wa hayatihi malayika eno gye bamusindikamu okubeera ng'emugezesa Allah agikyusa neeva mu kifaananyi kyayo neefaanagana n'omuntu omulwadde w'olukuku ng'ono gwe bawadde eŋŋamiya byeyafaanagana ne malayika bwe yajjaga byefaanagana faqaala neeraajanira omusajja oyo nannyini eŋŋamiya nemugamba nti rajulun miskiini ndi musajja munaku kad inkataat biya alhibaal amakubo agantuusa gye ndaga gankutuseeko siina ssente zinsobozesa kuddayo waffe fala balagha li alyawma illa billahi summa bika siina ngeri gye nsobola kutuukamu waffe okuggyako nga Allah yanyambye ate n'oluvannyuma ng'ayitiddemu ggwe njogera n'omusiraamu gy'asaana okwogeramu otajje wakati olaga nti khatimu ssebo nzize mu maaso go gwe mununuzi wange era gwe bunoba tompadde ngenda kufa ensi njogera ya kisiraamu njogera ya kisiraamu ogamba kisebo nzizeewo khatimu naye nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akusobozese obeere ng'onyamba so si khatimu kuyamba obuyambi busabe wa Katonda oluvannyuma busabe waani ewa khatimu ono amugandi ssebo okuggyako Katonda n'oluvannyuma okuyitiramu ggwe siina ngeri gye ngenda kutuuka mu kudda waffe okuggyako nga mpitidde ku ggwe amugamba ki lubajja n'amugamba nti as'aluka ekisooka nkusaba billazi a'taaka lawna alhasan nga mpitira mu Katonda oyo eyakuwa ekkala ennungi waljilda alhasan n'olubiri omulungi walmaala ate n'akuwa n'essente baira nkusaba ompeeye eŋŋamiya egi ataballagu bihi fi safari ejja kumala okutambulirako okutuuka ewange mu lugendo yamuddamu atya yamugamba alhukuku kasiira ebizibu nyina bingi alhukuku kasiira obuvunanyizibwa nyina bungi namuno mu Uganda ebyogogamunange balejagala kunkolayo kulaga nti nakumala sooka oleke esente zisigaddeyo zakugulira nyama yange zakugulira bwa yange nyama zesigaddeyo zokka mu nsawo sijja kukolaki nina obuvunanyizibwa bungi sinakulizayo bala ku masomero simanyi sinakolaki nono naye byeyaddamu alhukuku kasiira obuvunanyizibwa nyina bungi faqaala malayika gye bamusindikidde okumukema nemugamba kaanni arifuka ninga akumanyi alam takun abrasa tewalinga oli mulwadde wa lukuku yakzaruka nnaasu nga n'abantu bakwenyala fa ataaka Allahu Allah n'akuwa yamuddamu n'agamba nti innama waristuka zalika kabiran an kabirin tibyeyogerako sibitegeera nabitegeera nze maali gye nnyina nagisikira ku bajjajja ne bajjajja ne bajjajja yeeganye Allah yamuwa okumuddiza olususu abyegaanye eŋŋamiya ziyamuwa azeegaanye okuzinyiwaza kuyazinyiwaza akwegaanye qaala innama waristu hadha almaala kabiran an kabir فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت ملائكة مقامة بوبانك بيونسيسيمو بيابوليمبا nsaba Allah akuzzeeyo naye Allah wakisa nnyo kuffe abali ku mulembe guno
kubanga naffe wabeerewo ekiseera ne tubeera nga Allah tusaana tukole ng'oyo bwakoze ki bwe yamukola, kubanga naffe twerabira mangu nnyo ne twegaana mangu ebirungi byakoze ki byatukoledde. Omusajja azzeeyo ku mbeera eri naye tebatuwulidde maali naye yasaanawo naye nga azzeeyo n'abeera ku ki kati owokuyaga nti wa ata al abrasa fi suratihi al akra bw'abaawo n'agenda ku mwami owokubiri eyali ayina ekiwalaata era naye ng'agenzeeyo nga malayika eri mu kifaananyi kya muntu omwavu talina na nviiri ku mutwe ali mu bwetaavu n'amugamba nga bwe yagambye oli nina obuzibu bwange siina ntambula ezisaayo mbadde nkusaba obeere ng'onyamba era n'amuddamu ng'oli bye yamuddamu alhukuku kasiira obuvunanyizibwa nyina ki nyina bungi. Fakala n'amugamba nti in kunta kaziban bw'obanga obadde olimba fasayyaraka Allahu ila ma kunta naawe Katonda akuzzeeyo ku mbeera gye wakola ki gye waliko. Allah batusirizaamu lwaki kwegaana birungi byabawadde. Allah waba akuwadde ekirungi kikkirize kikakase okibuulire n'abantu wadde ng'oyogaana okubayamba nobabuulire nti kituufu Allah yampa ssente naye ebizibu byange byazimazewo sisobola kukola ki kubeera nga nkuyamba. naye okwekalabaga nti tampaagawo kantu konna konna kintu kibi nnyo omuntu kyasaana okubeera nga yeewala. Tugenda kwasembayo wa ata al ama fi suratihi wa hayatihi agenda eri muzibe w'amaaso ng'agendedde mu kifaananyi era ekyomuntu akolesi azibye amaaso. Fakala n'amugamba rajulun miskin ndi musajja munaku wabunu sabil ndi mutambuze inqata'at biya alhibalu fi sabari inqata'at biya alhibalu fi safari entambula enentuusa mu lugendo lwange enzigweddeko sirina. Fala balagha liya alyawma illa billahi thumma bika olwayo sijja kusobola kutuuka waffe okujjako Allah nga yanyambye oluvannyuma ggwe. As'aluka billazi radda alayka basarak nyongera okusaba nga mpitira mu Allah oyo yakuddiza amaaso nga nkusaba ki shaatan ompeyo embuzi emu ataballaku biha fi safari mbeere nga enyamba okuntambuza okuntuusa mu lugendo lwange. Ekibuuzo kyembuuza embuzi ezeeyo baalinga bazitambulirako embuzi osobola ogirinnyako n'ogivuga ng'eŋŋamiya oba yamusaba yakutunda afunemu akasente naye nga yamusaba mbuzi. Faqaala kad kunta ama amujjukiza waawe wali muzibe. Faradda Allahu namugamba nti kad kuntu ama nali muzibe. Faradda Allahu ilayya basari Allah nanziriza amaaso. Fakhudh ma shi'ta wada'a ma shi'ta. Oyo keke yayita interview yayita okugezesebwa yagamba nti genda mu kiraalo ojjewo embuzi z'oyagala olekemu z'okola ki z'oyagala. Lwaki eyabimpa yeyanziriza amaaso ayiti yakoma ku ekyo nampa n'embuzi zino. Fawallahi ma ajahaduka alyawma bishaiin akhaztuhu lillahi azza wa jalla. Muzibe amugamba nti nkulayirira Allah sijja kukaluubiriza lwaleero kulemwa kuwa kintu kwebyo bintu Allah subhanahu wa ta'ala byakola ki byeyampa. Kulya statement eyo la ajahaduka alyawma sijja kukaluubiriza kukuwa bishaiin kintu kyonna kyonna nebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakola ki byeyampa. Faqala namugamba malayika ye mugamba amaze okuyita ekigezo namugamba nti amsik malak sigala ne maaliyo fa innama ibtulitum wabulamanya
nti mubadde mu kugezesebwa, mubadde mu kukemebwa. Fakad radiya Allahu anka, bwakusiimye Allah, wa sakhita ala sahibaika, naye banno bali ababiri n'abeera nga abakozi eki, bo abanyiigidde. Naye nga abanyiigidde lwaki? Nukranul jamil, kwerabira kirungi ekyabakolerwa ne babeera nga bakyegaana. Hadisun muttafaqun alayhi. Ono beera olina Riyadu Salihin, ye hadisi namba 65. Nina beera nga Riyadu Salihin nayo bagiteekamu enamba ng'eyange, ye hadisi namba 65. Nemuli hadisi enkulu ennyo eyo etulaze obubi obw'okuwakanya ekyo Katonda, okwegaana ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakoze eki, kyakuganye. Tugenda kukimaliriza. Waliwo omusajja eyakola ki, eyajja ng'asaba buyambi, ng'agenda Kongo. Yali munansi wa Kongo ng'azze kusaba buyambi kugenda Kongo. Bamubuuza weetaaga sente mmeka? Neetaaga emitwalo 5 gyokka, 50,000. Masiriwo malungu ekyaliwo kati awali supermarket y'abayindi, American supermarket. Awo eyali amiri w'abasiraamu gye yali Haji omugenzi Yusuf Shaban. Ne bamugamba nti katukuŋŋanye sente zino Haji tuzikuwe, omusajja eyo ogende ku dduuka lyo omuwe sente. Omusajja yatuuka awo ne bamukwasa emitwalo 5. Ne bamuwa emitwalo 5 kati kwa dduuka muzima yi unalipatia 50,000 peke yake, sitaki. Awo be bantu baffe. Era tebokubeera ati yayongerako n'okukolima n'ayongezaako n'ebirala kuba wamuwadde akaki akatono. Ate nga kiri mu bubumbwa bwa muntu nti bwe bamusaba tatira kukwata ekisembayo bwe n'akiwaayo. Era simulabangayo ng'ayinamu ak'olukumi, 2,500 n'omutwalo n'emitwalo 5. Ne bamugamba nti bannange musuule, najjayo ka mitwalo 5 mali mulabyeko mmwe. Era azijjayo n'azibonyezaako wano ku mabbali mpolampola bwati. N'amala okujjayo ak'olukumi n'akaziika bwati n'akasuula wali, n'awaayo 10,000 n'asabirako Katonda amuwe Jannatul Firdausi. Naye nga waddewo ki 10,000 lwaki lusaba kinene nnyo ate nga tuwaayo kitono? Osaba kinene aye n'owaayo kaki? Senga Jannatul Firdausi bagitunda mu katale Jinja, 10,000 baali gikuwadde. Eyo embeera y'omuntu bw'ali kati. Naye ate mu bakyala kiyitirira, bw'omuwa akatono anyiiga n'ayongerako n'okukolima. Nabbi abagenzi kigenda kubayingiza nnyo omuliro. Butasiima katono ke bakoze eki, ke bamuwadde. N'abawa ensonga ey'okubiri nti watakfuruna al-ashira, mwegaana mangu ebirungi babba bammwe bye baba bakoledde. Takfuruna al-ashira, babba bammwe baba bakoledde ebirungi ate mubikola ki? Era bw'otwala omusango ew'amagalo, omusajja nsiibya njala, tangulira ngoye, simanyi nkola ntya, sente zisaba ku muliraano, naye nga yakalya obusawo bw'omuceere bumeka? 5. Naye gaga nti amusiibya ki? Okuba siibya enjala lwaki obeerayo? Ne bakusiibya enjala nomala omwaka mulamba, obeera siriyasi ng'olinako ewabwe gye bakuzaala. Naye bw'atwala omusango olw'okwagala okuggusa amaamu, abantu wallahi n'emmere etangulira, wallahi mala kulimira bakyala ne bagimpa, ekikolwa ekyo ekikyamu kigenda kubayingiza ki? Kubayingiza muliro. Kwegaana kirungi gye bakoze eki, kye bamuwadde. Ekisembayo kya Firaawo, si Firaawo, Karuuna. Karuuna yamulimirizako mu Suratul Qasas ti inna Karuuna, a'udhu billahi minash shaitani rajim, kana min qaumi Musa. Karuuna si Haruuna. Tuyinawo Karuuna neki n'abantu tukola ensobi. Haji Haruuna kati ngenda kuwa Haji Karuuna, nedda si Haji Karuuna oyo, balamuyita Haji Haruuna. Haruuna ne Karuuna waliwo enjawulo. Haruuna yali nabbi wa Katonda ate Karuuna yali mwononefu. Kati Karuuna oyo kana min qaumi Musa, yali mu gurupu y'abantu ba Nabbi Musa. Fabaga alayhim, n'abeekola ki?
n'abeewaggulako. Wa atainahu min alkunuz, twamuwa ebyobugagga. Ma inna mafatihahu latanuu bil'usbati ulil quwwa, twamuwa ebyobugagga bingi ng'amasitoowa agabitereka ebisumuluzo mukwata bingi, era nga gurupu y'abantu abalina amaanyi ne babisitula mulyoke mugende musumulule amasitoowa agalimu ebyaki. Obugagga waliwo ali abufujjako ku mulebe kuno, omuntu abeera ng'alina amasitoowa mwatereka ssente nga n'ebisumuluzo ebyo kati musobola bisitula nzekka, tubeera abantu 15 netukwata obusumuluzo. Mulaga luddawa tugenda kusumulula wa Karuuna atugambye tugeyo biliyoni yaki ya ssente. Sebo bwafuna ebyo yeeragalaga nabeera nga nakyawulira ya Nabbi Musa byayogera. Abantu bebamugaa nti la tafrah, kulale bwegamba la tafrah, tosanyuka n'oyitawo. Inna Allaha la yuhibbu lfarihin, Katonda taagala basanyuka ne bakola ki? Wabtaghi fima ataaka Allahu ddara al-akhira, emaali Katonda gyakuwadde waayo ono okolerere obulamu obwaki obw'enkomerero. Emaali gye tukuwadde gikozese mu bintu ebinaakufunyisa ennyumba ey'enkomerero ennungi. Naye wala tamisa nasibaka mina dduniya, aye teweerabira mugabo gwo kwaki ku nsi. Bw'otabeeraawo nga seerero yonna kuzimba misikiti, kuzimba amasomero, kuyimirira wali ku luguudo bw'olaba nnamwandu ng'omuwa, naye bakugamba nti wali kyamisana twagala otugule ku kyennyanja ntombuulira. Bangambye wabtaki fima ataaka Allahu ddara al-akhira. Zibangamba eddara al-akhira tebanakungamba bya ku nsi, aye gabeera obuyabuya atuuka ku ddaala eryo. Bagambye wala tamisa nasibaka mina dduniya, omugabo gwo ku nsi okukola ki? Yes, gyakaawa kama amanye nti olina ssente kwolwo. N'abalawo ne bakyalawo balyeko ku mmere y'enjala bagende omusajja alina ku ssente olwaleero. Naye mulina kubeera nga mulya kyakulya kimu nga mulinga ddiba lya nte. Nabali bamugaa nti wala tansa nasibaka mina dduniya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik, longoosa eri abantu nga nawe Katonda byalongoosa gy'oli. Wala tabghi lfasada fi lardi, togezaako okwonoona ku nsi. Inna Allaha la yuhibbu lmufsidin, kitwagala boonoonyi. Yaddamu ki kyenjagadde mu aya ezo. Kaala yagamba abamugambako ti innama utituhu ala ilmin indi, kiremaali gye mulaba nnyina kwali kutetenkanya kwange, magezi gange, kulafuubana kwange. Tombulira bya Katonda. Katonda yazimpadde yansanzeewa, abantu bateboogera. Katonda yazimpadde yansanzeewa. Innama utituhu ala ilmi, nze nsula seebasi. Nzuuka ssaawa 10 nengenda ku mwalo, nzuuka ssaawa 10 nevuga emmoloka yange, nzuuka ssaawa 10 nenkola bweki, kutetenkanya kwange. Ekigambo ekyo bukyogera mubeera muno Qur'anul Jabiir, oba weeganye ekirungi Allah subhanahu wa ta'ala kyakola ki kiyakola. Era kyobulaba nti enkomerero ya Karuuna Allah kwali kumuzikiriza ng'akyali mu ttaka eyo, ajja kubayo yawuma ki? Qur'an egamba nti fakhasafna bihi wa bidaarihi al-arda, twayasa ettaka n'abuliramu ye n'ennyumba ye. Fama kaana lahu min fi'atin yansurunahu, teyafunayo gurupu y'abakadeyide abaali batambula naye bamutaasa. Wama kaana muntasira, era Allah yali tasobola kumufunira bamutaasa. Njagala okumaliriza ebigambo byange nga mbagamba ti Allah bw'aba akuwadde ekirungi siima. Bw'oba tosiimye Allah ayinza okukikuggyako. Bw'aba akikulekedde aba akuwaako jja nayo yakuki yaku nsi, naye nga byakuteekereteekere ku yawmal qiyama olw'obutamusiima nga bijja kubeera biki bizibu nnyo okusingaawo. Njagala ebibuuzo 3 tubeere nga tukola ki nga tuggalawo omusomo gwaffe. Naam.